Abooluganda abalungi abatuwuliriza abali nate ku mukutu gwaffe ogwa Kibla Islamic Media, olw'ensonga nti takwa kye kitonde oba kye kyambalo Allah subhanahu wa ta'ala kye yayambaza emitima gyaffe. Kati ate emibiri n'agyambaza zino engoye ze tulaba tubika obwerere bwaffe buno obulabwako n'amaaso. Kati gwo omwoyo Allah n'agwambaza ki? N'agwambaza ekitonde ekiyitibwa attaqwa. N'olwensonga tutye Allah nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'atugamba tumutye mu buli mbeera yonna, oli kiro oli misana, oli wekka muli bangi, weggalidde mu njuyo, otambula, we batakulaba, mu mbeera yonna manya nti oli ne Allah subhanahu wa ta'ala. Twagala okuyozayoza baganda baffe abafunye ebirungi, tusaba Allah abibakuumire abibateeremu omukisa. Bannaffe abakosebwa tusaba Allah abasaasire, Allah wa kisa, abakwase kisa, abataasa ebizibu byonna, endwadde, obwavu, enjala n'embeera yonna gye balimu, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga abataasa insha Allah ta'ala. Abooluganda abalungi, tusaba Allah tuwe enkolagana ennungi n'abantu be tuwangala nabo. Omuntu gw'owangala naye muyiseeko bulungi, tomanyi y'anaakuziika, y'anaakunaaza, y'anaasima kaburiyo, y'anaagula essandalyo, toyinza kukimanya. Kakati weeyise bulungi n'abantu b'owangala nabo, si nsonga omumanyi, si nsonga tomumanyi, weeyise bulungi insha Allah ta'ala. Abooluganda abalungi, twagala okwejjukanyayo ku musomo gwaffe ku aya zino wammanga ezikwatagana n'okuyambagana. Okuyambagana mu busiraamu kikkirizibwa kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo abantu bayambagane mu mbeera ezitali zimu. Atutegeeza mu aya eno esangibwa mu surati al-Maida, n'atugamba ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim, n'atugamba nti wata'awwanu alal birri wattaqwa, muyambagane mu kweyisa obulungi, emirimu gyammwe gye mukola muyambagane, wattaqwa n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. N'atulabula n'agamba nti wala ta'awwanu alal ithmi wal udwan, temuyambagananga mu kukola ekibi, wal udwan n'empalana. Omuntu ayinza okuba nga agenda kwenda najja gy'oli n'agamba nti nafunyeyo ekyana nkusaba onjazikeko ku bisumuluzo byo. Bw'omanya nti agenda kukolera bwenzi mu nju yo tokikkiriza, tokikola. Bw'omanya nti alina kyabbye ajja kikweka mu makaago, tokikola. Onooba weegasse ku kibi kiri naawe ofune omusango ogwo. Wal udwan, n'okukola empalana n'ensaalwa n'enkwe n'oleeta abantu okwawukana, toyambagananga muntu agenda okukola empalana n'enkwe n'ensaalwa. Naga nti wattaqullaha, bino byonna tubikole nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha shadidul iqabi, mazima ebibonerezo bya Allah byamaanyi nnyo era bikambwe era biruma. N'ensonga eyo tuyambagane mu kukola obulungi, mu kweyisa obulungi, mu kuliisa n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Hadithi ya sahaba ayitibwa Abu Huraira radiyallahu anhu agamba ebigambo bino. Aga nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba, man nafasa ala almu'min kurba, omuntu yenna amalira musiraamu munne ekyetaago, min kurbi dunya, mbyetaago by'oku nsi, nafasa Allahu anhu kurba min kurbi yawm al-qiyama, naawe Allah agenda kukumalira ebyetaago byo byogenda okubeera nabyo ku lunaku olw'enkomerero. Tujja kubeera beetaavu nnyo. Kaakati ne ku nsi kuno tulina baganda baffe abalina ebyetaago ebibazitooweredde. Ate gwe oluusi musajja wattu Allah yakufaddala, olina ku nsimbi, olina ku ntambula, olina ku busobozi, totunuulira butunuulizi bantu bamalire ebyetaago byabwe, naawe Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukumalira ekyetaago kyo. N'agamba ekirala, waman yasarra ala al-mu'sir, ate omuntu ayanguwiriza omuntu n'amuteerawo embeera ennyangu, gamba ng'entambula, musajja abadde agenda mu kibuga talina ntambula, gwe n'omwanguwiza omuntu oyo n'atambula n'atuuka gy'alaga, oba kyakulya enjala ebadde emuluma n'omwanguwiriza n'afuna ekyokulya ekyo, yasara Allahu alaihi fi dunya wal akhira, naawe Allah agenda kuteerawo obwangu ku nsonga yonna gy'oba ogoba ku nsi kuno. Allah agenda kukuteerawo obwangu ne ku lunaku olw'enkomerero amakulu akubale olubala olwangu. N'agamba nti waman satara musliman, ate omuntu abikkirira akamugo ka muganda we, omukkiriza fi dunya kuno ku nsi, satara Allahu fil akhira, naawe Allah agenda kubikkirira obumogo bwo ku nkomerero. Wallahu fi awni abdihi ma kana abdu fi awni akhihi, Allah abeera wamu n'omuddu ayamba
omudduwe bw'oyamba omuntu yenna naawe Allah abeera wamu naawe. Ate tugezeeko nnyo okuba nti nno tubikkirira obumogo bw'abaganda baffe. Abantu bangi tulina obumogo naye gwe oyagala oyogere ku bw'abaganda bo obubwo obubikkirira toyagala babwogereko. N'olwensonga eyo tugezeeko nnyo okubikkirira obumogo bw'abaganda baffe. Tugezeeko nnyo okuyamba abantu baffe mikwano gyaffe abo betuwangaala nabo. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam lwali olunaku lumu annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana dhata yawm lwali olunaku lumu mu nnaku z'oku nsi kuno jalisan nabbi yali atudde hazanan nga munakuwavu ennaku emukutte fa ataahu jibrilu alaihi salatu wassalam malaika jibrilu najja eri omubaka wa Allah okusaalisala n'emirembe ebeere ku ye. Fakala n'amugamba ya Muhammad owange gwe omubaka wa Allah ma hadha hazan ennaku eno yaki ekukutte lwaki oli munakuwavu? Ataau llahu taala li ummatika hamsatu ashiyau nendikuwa amawulire Allah subhanahu wa taala yakuwa gwe n'abantu b'ekibiina kyo ebintu bitaano ate nga byonna birungi. Walam yu'tiha li ahadin qablaka ebintu bino ebitaano tabiwangayo bantu balala okujja ku gwe wekka. Namugamba al awwal ekisooka Allah kye yakuwa gwe n'ekibiina kyo. Kala Allahu taala Allah agamba ebigambo bino ana indi dhanni abdin bi wala yukhlifu dhannahu nti nze Allah mbeera n'omuddu wange mu kiseera wandowoolerezaako dhanna nga andowoozaako birungi byereere era sisobola kuwawukana na ndowooza ya muntu oyo. Kakati gwe bw'oba olowooza ku Allah kakasa nti Allah subhanahu wa taala abeera naawe. N'agamba ekyokubiri man satara alayhi fi dunya la yufudhihu yawma alqiyama omuntu yenna abikkirira obumogo bwa muganda we ku nsi kuno Allah tagenda kumuswaza ku nkomerero. Akonno kakubiri baganda bange abaami n'abakyala batuwuliriza tugezeeko nnyo okubikkirira obumogo bw'abaganda baffe bakyala baffe. naye ojja kusanga omukyala ng'atudde ku muliraano anyumya ebikufa ku bbaawe. Baawange oyo gwe mulaba talina kino, baawange gwe mulaba tasobola kino, baawange gwe mulaba andekera enjala, baawange gwe mulaba ali bwati ne bwati, n'anyumya ku bbaawe n'amuweebula mu bantu. Oluusi ate n'osanga ng'omwami naye ng'anyumya ku mukyala we. Ekintu ekyo si kirungi. Oba ekintu ekya famire n'okireeta n'okiteeka mu lujjudde lw'abantu ne bamanya nti famire ya gundi bwetyo. Jjukira nti buli lw'omwenyumyako muweebuulagana. Omwami aweebuula bba ne bba n'aweebuula omukyala. N'olwensonga yegezaako nnyo okubikkirira obumogo bwa munno naawe Allah aleme kuswaza mu bbaliro ku lunaku olw'enkomerero. N'agamba ekyokusatu lam yugulak an ummatika babu tauba ma lam yugargar Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kuggalawo mulyango gwa kwenenya eri abantu b'ekibiina kyo ebbanga omwoyo nga tegunnatuuka mu ddookooli. Amakulu nti omwoyo nga tegunnatuuka mu ddookooli omuntu asobola okukola tauba yenenye mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amusonyiwa amazambi ge gonna ge yali akoze ku nsi kuno. N'olwensonga y'okwenenya twenenye ng'emyoyo gyaffe teginatuuka mu ddookooli kubanga emiryango gy'okwenenya miggule. N'agamba ekyokuna yarfa'u min ummatika ekyokuna n'agamba man ata bimilul ardi omuntu yenna alisinkana Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayina hata amazambi ng'amazambi ago gasingako ebikoola by'emiti egiri ku nsi oba emunyenye eziri ku ggulu oba ejjovu ly'oku nnyanja yastaghfiruha Allahu n'asaba Allah amusonyiwe baada an yakulu la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah oluvannyuma lw'okwogera ekigambo ekyo nti la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah Allah amusonyiwa amazambi ago gonna. Kasita asiramuka olwaleero n'atoola shahada Allah amusonyiwa amazambi ago gonna. N'olwensonga y'abooluganda abakkiriza tubeere nga twenenya tusabe Allah ekisonyiwo atusonyiwe amazambi gaffe gonna. Allah talina zambi lyatasonyiwa. Bw'ofiira mu zambi eryo olwo tajja kukusonyiwa naye kasita weenenya Allah akusonyiwa amazambi ago gonna n'osigala nga bebi eyakazaalibwa. N'agamba ekyokutaano yarfa'u Allahu al-adhab anil amwati bidu'ai al-ahya'u Allah subhanahu wa ta'ala ajja amazambi
oba ebibonerezo ku baganda baffe abaakulembera mu nsi muno Allah be yajjulula olw'okusaba kw'abalamu. Omuntu omulamu buli lwasabira omuntu Allah gwe yajjulula mu nsi niweeyongera okusaba, Allah asira omuntu oli n'amugaa nti olw'okusaba kw'abalamu mmwe abafu mbajjeeko ebibonerezo. Lwaki? Olw'okubanga mmwe mubeeranga bapulida baabali. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabasabiranga n'agenda ne kulimbo n'abasabira. Kyova olaba nti nno tugenda ne webaziika baganda baffe ne tubatolera salaamu ne tubasabira. Kaakati naawe tuula wansi, sabira abantu bo, sabira bajjajjaabo, basengaabo, bakitaawo, basomeshaabo. Omuntu yenna ajjidde mu birowoozo byo gwe musabire, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kumusaasira, Allah ajja kumusonyiwa. N'olwensonga eyo okusabira kintu kikulu nnyo. Baganda baffe tuleme kubalyazaamaanya, tubeere nga tubasabira. Embeera yonna gwe wojjukirira omuntu omusabire, Allah tabaraka wa ta'ala ajja kumuggyako amadhambi oba ajja mukakkanyako ebibonerezo biri byalimu insha Allah ta'ala. Islamic Media, Qibla Islamic Media, Qibla Islamic